Infomedia yafetu kusensonga. Kati abantu bano okunviiramu kuba atalina ng'ombe. Ngenda nteekako akazindaalo kano. Kale yatamani wano ku motoka tamani za 10,000. Kino kyaliko ali mu kutereeza misumaali ne mu kuyingira. Ne mu kuyingira. Ya munansangayo. Egenda sebo. Waliyo akaana eri. Soko sibe. Sibe? Soko sibe. Yatuuse dda. Takali mu lujja. Ngenneme maki. Sia. Muveeyo! Mwana mwe. Muveeyo! Mpala tokolobola n'oli ekisenge. Oyiseewo? Sirina mutima motoka yaffe gikolobola. Abeera munze ndi dereva mwanyina. Ndi dereva oligino siri dereva naye sirina mutima. Giparking wali tugisaalize eri enkadde. Parking wali wennyini kale tugisaalize. Kerina amaanyi. Erina amaanyi bannange guno muzigo. Laba bannange labe moloka eno bannange enkaabiza moloka eno. Motoka enkaabiza mwanyina. Parking wano wennyini. Ondabye! Olabye! Ensojja bwetali nnyangu. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Quest Before Media tugusa ensonga nze nkubuuzako muzukulu wa Kabajja omugeye Saalongo. Emmotoka gye tuliko ya byafaayo gye buvuddeko ko twagikuleeterako ko naye olunaku lwaliro tuwulidde amawulire ag'essanyu nti afunye ekirabo ekyenjawulo ne tumunoonyaako ko. Bwe tumunoonyezaako emmotoka tugisanze wano tetumanyi oba waabeera naye agenda kujja tubuulire emmotoka eno agireese etya paka wano ezze etya. Bagitise butisi wadde gwe yagwamu ddama nga tekyasobola na kutambula. Batise ntike ne fene tumulaba ng'ayitawo ku kabangali nga ye ali waggulu nga yeebaza abantu bonna mwebale kumuwaki bebale kumuwa mmotoka. Era bannaye omutima omulungi gwalina ndowooza n'ekisa kya Mukama Katonda bye bimubeereddewo deni n'afuna ekyobugagga ng'ekyo kyabuwangaza. Emmotoka bamuwadde empya. Chivia. Tenali nyana kone. Kakati gwe ngagirabyeko.
kajje ajja gwe ng'agirabyeko tunyonyera emmotoka gye bamuwadde emmotoka gye bamuwadde abula nkozi ya mirimu tebamuwadde yakulya kikaaki ekika ky'emmotoka era kika kiri bwe kiti naye kisingako ku eno bageredde ddala ekika kyennyini kyamanyi okuvuga naye nga kiveera kipya naba nayiti enkato zitaddewa enkato zitaddewa nze nawuze dda sikyabitegeera nakakati omubbi nakujjako akantu ka MTN oba kana MTN nakatwala naka bannange yandindese nkubulye mwana gwenze simanyi bannange ndeka tutula ku mmotoka eno otukyagala gisemberera bannange nkubuulire ene emmotoka ogiraba oyinza okugamba essaawa zino oyinza okubya embooko ene emmotoka ogiraba ova ewaka ng'osooka n'ogamba biikira Maaliya maama eneetambula oba teetambule n'okeera n'ogamba Mukama nsaba onkulembere emmotoka eneetambule eyake kati enkuba nga yatonye obeera mu nju ng'osaba kimu emmotoka Mukama Katonda wange singa wakiri yatonye eno gye neebaka yo neetagituukako nga bwe wansanga eri ojjukire gye wansanga kati neemala etonye enkuba nensanga neetonya kutidde waya zokko zigatiriza n'ozigatta nezikutuka n'osiba obuveera jangu ogirabe emmotoka yaffe nange jjajja gwe situulako Katonda muleke MTN ogirabye kyenkoze bannange kiki tugenda okukola Mukama Katonda wange era ngambye abamanja bane musooke mundeke bakyakubanja bamanja yakakadde ku mmolo nto ziri zolengera ziri ku mmotoka abazikyusiza baziggyeko kuno naiti nawe nakukyaye n'otankubira kukuga nti jangu tufunye amakula olowo ndeka sibira omanyi okuva ewaka navudde ewaka nze nga simanyi kiddako ndowooza kimu mmotoka yange oba neegenda tebambuulidde sina kyemmanyi surprise tolaba n'ewaka wewava n'ennyumba yange yo neefaanana byayo ati abaana bamanyi embozo ogera kimanya nga tuli eri katulambule ku mmotoka eno emmotoka eno naye tijabadde akoleramu emirimu gye abasinga mubadde nga mugira ne baaba yakwatako omuliro kankulage nno kati nno olaba kankulage n'emmotoka nagigyemu dda ate kati maama tomanyi nti kati engeri tobimanye eno emmotoka eno yagenda n'ekwata omuliro nali nninnya akasozi ka grade B olaba ku main ya police ogirabawo kati nva eno wansi nga nsinzidde kati ekikoba kino kyagenda ne kiva ku batule ekikwata ku mwana gwenze gwolaba nabuuka mu ddinisa si yetayita nakulabira okwata awo nadduka misinde nenjola ettaka eryali awo lye baali bano abagundi bano abaali bakola ekkubo baali bakola ebimotoka bino ebinene ebyo nga bakola ekkubo nenziruka nenjolayo ki ettaka nenjiira nezikira nadduka emisinde mangu nnyo okutaasa emmotoka yange njitwale emmotoka gye bakuwadde onoogivuga bannange osobola ogivuga nkutidde kendo givugo gyetewa gitetenkanya mateeka kendo givugo gyetewa ne pompe yakakumbi ate kakumbi anti kati neri yakakumbi wali waliwo akafunvu ndebi wali waliwo akafunvu akasimawo kasimawo ebeereterere kibannange wetetenkanya eri emmotoka mpya tabayo naiti wabadde n'emmotoka eno nga dakasozi ate okukalinnya emmotoka eri erinnya ensozi mu bufunvu eyitamu buyisisi yakakumbi tugende kati walookinze mazima bina mama nyawe MTN kyenkozi ogimanyi yapadde banne MTN ze simanyi nakumanya bannange oba bakyala oba basajja oba bebaani Saalongo yaani yenze abaana yenze
Salongo emmotoka yenze nagambye ebyabasajja bireke mwana wa mama bireke tubyesonyiwe bireke njiribe n'ensi n'abaana tugende ku mwana Subaru ogirabye Subaru kibi kigwana wa bannange jjajja wumbulako naye bannange ombonyabonyeza omwekokkola bannange nze bagamba kyovuddemu tokiyita ekyato tokiyita ekyalo kubanga kituufu oli jjajja yantuusiza ku kirungi kati ogenda mukolera ki oyo jjajja abadde anyuma tetukulaba ate ng'omuzeemu omuvuga ku kkubo oyo jjajja asaana kutundibwa wakira basikulapo batuweemu sente funemu ka kapito wamalu yalina ekirooto ky'okuvuga ku mmotoka sirina kapito wakiri ofunamu ka kapito nogamba kantetenkanye bano abammanja Wumalu oyo yalina ekirooto ky'okuvuga ku mmotoka tumuguzeeyo aliwa oyo Wumalu ali ku kamera ono ono mwannyinaze mama abo baana bato babisobola embeera ogimanyira mulaba yenna anyirira eri embeera ogiraba yalina ekirooto ky'ovuga emmotoka naye laba omugole omuzungu omuteni omanyi kyenkoze bannagenze ndeka era ngambye abamanja de mumanja seteza musoke mundeke bannaye wadde bamanja akakale de musoke mundeke kubanga ozabe ziriko bazimpola luli kati engeri gyebadde bwentawanyabwe nkanika bwotolako obusente zaabwe bokola otya bwogamba mukama katonda wange leero gisemberera bannange ndeka kiki kino yene etuuse ddala mu lujja olwange bannangerengera mukama katonda bakkirizibwa gisembera n'ogikwatako okkirizibwa naye abalala sikkiriza kabayinza okugibba era kati ngambye wakiri njafuna galagi wenjiteeko oba galagi ki eno teyinza kusulayo bajja kugibba maama eri webadde esanga webadde esula sinnagivugamu naye njagitetenkanya erimba njagitetenkanya neweneeba eganye wakiri ono nnyambako naye nga ntatentanyiza aliwa ono anti nze manyika anti eri ebadde kaswaki nga yawano mu mutwe kati ate wano eno yagiyaza wano naye njazitetenkanya ng'omubannange omuzigo mukama katondanzaani mukama katondanayiti mpulirwe nayiti bannange nzaani biikira mariya nono bakinkoledde mutyeni banaabe mutyeni bano balaba bampolako ne ku ssimu yaabwe maama nyabo bampolako ku ssimu eyakabode ng'osasula emitwalo buli wiiki ng'owa 5,000 buli mwezi teyali wiiki buli mwezi ng'owaayo 5 essimu eyo mu butuufu essimu yaabwe nga woolaba eri emmotoka yagenda nengwako nenjibetentulane nenga bannange nfudde nagateekangako sente ku ssimu nga tebikola neŋŋamba owemutyeni eyo gye nkolera kubayitako nze ssebo ojja kugula layini yange yemutyeni lwaki tompa layini ya ssimu kyokka kwe kuli ebyange byonna naŋŋamba nayitireeta essimu eyo ndabe omwami ng'alaba essimu ngaŋŋamba omanyi lwaki tekola jangu nkulage weewola essimu ti ye nagyewola era nagijjamu emuti era mwe mwampola nedda kola bwoti olaba sente ze bakubanja mu butuufu nga bammanja emitwalo 18 muno mwenkanikira kanika kola otya biki sasasulanga nze simanyi naye basasula kiri nti bampadde essimu otegedde naye amazima ddala nakeera ku makya omwami naŋŋamba gwonowa emitwalo 18 bajja kugula essimu konze ti elayini bajja giggula tewaziwaayo ne bagisibira ddala elayini nazitetenkanya nenziwa naziwaayo obutalaza amaanya bambya ndaba bwenti olaba lwaki nvuga emmotoka eri enkadde ze singa abamamotoka bampola dde amamotoka zaabwe malooni naye nagaana nabagamba mbabuulire mundeke emotoka yaffe ayagala kugibba emotoka yaffe vaayo naye yakakizwa mama giggulewo ojoyo okimanyi nti guno muzigo omanyi abemuteni kye bankoze mupiira laba bannange mukama oba 4 wiiru naye kansooke nkubuuze njagitetenkanya erimba kantuuleyo nayiti otulese nanga ntulemu
Esimu zo. Nchina. Tegulawo. Gulawo. Naiti. Tujesalire nanansi. Ntuleko mu motoka. Nze nsoso gitulamu. Kakati bangandi. Mbweno eri 4 wheel oba. 4 wheel. Bwe bangandi ndoza kekano. Katono live kanetira ni mu 1. Kubanza omanyi mbadde manyi eri eyange galagala kakati. Omanyi bino ebintu olina soma bisome. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Alino tabwe egudde. Tennaba kujja. Ate no magalo. Watana saddo jiyiya. Magalo yange eri twaze nabyo muno tebinava. Nahiti wetetekanya. Muteni kye bankoze. Bampade. Tusome motoka eno. Tuiza kusomera wane bitu bya bene batuka bakusasuza. Tusoka tusome motoka. Kakati kano. Eno jia. Sirene. Eno firi. Tukole gundi ya fe. Firi eno. Si firi eno. Ene ino kuba ndonga eri firi kati wane eri firi chovola bana baji parkize eri firi kitegeera. Kakati. Ene tine ebinkolera. Kati kitegeeza eno si enamba emu. Si eno. Anti kati eno jukira no ya wansi. Si ye ya wane yange badde ya wano mu mutwe. Eno si ye eno namba emu. Si bwekyo. Yeyo basi yeyo kubanze sizivuga. Alabireyo. Namba 2 neddawa nedda eno. Nedda eno. Nedda eno. Yakesi. Is it? Namba ababa banja tobakwata. Ate era ddala nga bw'obyogedde. Soko lekana okumanja. Babanja watermelon. Sente zawe basoke bandeke. Kati kano ke kafo wiru. Kano kakafo wiru. Kati kano kakolanga ki? Kandabe tukala fo echi eni wiru. Simanyi seva ku motoka ya gundi eno. Naye tosola lemererwa gwe naiti nkweka kasa. Teka mwe kisumuluzo. Bananga muveyo. Munja tuletera obuzibu. Mudeno. Va mu bana babandi bannaye. Kakati olujite lubakuba. Kati eno namba emu, eno enamba emu. Eyase. Ejjakwa. Sha, olaba eri ekade yebadde yaka ne ate olweno. Nedda eri mugiya se. Kasoke nvemu. Sebe eri mugiya. Kasoke. Eri mugiya. Sivayo. Ompadde ya umalu. Onolabiri soko tusebale ndabirwamu. Malokula umalu onolabirira obwana bwange. Soko. Naiti.
Womalu. Olwo mpaddeyo. Onolabirira abalongo bange. Kakati. Manyi saasoma nnyo. Noja jitetenkanya. Jagitetenkanya. Wala tubadde tukanika eri enkadde. Ate eno ddakiika mmeka nga njiyizi. Kakati endabirwamu bagigula bati. Tebanyiga wano. Banyigawo endabirwamu. Endabirwamu banyigawo. Kano. 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 Kawanvu waggulu bwoti. Bwenti. So tukikamu switch. Eri free? Eri free. Soko tenaba. Tena kusoka kwaka n'ekisaawa. Simanya nti. Omanya nti Muneze yange Subaru eri yange tera batekola ki. Soko benga akole bekoleza. Bananguveyo. Koleza. Abaana baddeyo bajje mu gundi banna. Muligiya muno. Asooka endabe. Maye zino sizivugangako madde manyi yange. Ndoza neri free. Koleza. Tugende newe tunafa kasa tufidde motoka mpya. Mwiraka esi bannange. Nayiti. Nayiti wiraka esi. We. Motoka badde mu esi. Tebeeranga nawe yadde maama. Abadde avuga kiki? Obulamu bannange ngogenda. Mumenti muteno mayiwe yena okukyusa bannange lina n'ettaala. Namoto bakisabu. Kada nyinga wali eri. Kale. Kano. Kakati akwa kasawo wowo. Kakati akaddako mabega. Kano. Kaseeri mabega. Bwenti. Aha olwawa. Ate kano. Kano. Kaseno side zeno. Eno. Okay. Abajambusiza kano kasano wange. Kano. Aha kaseno wange. Okay. Aha kada watukomaze. Yakisa. Na uliraka esi. Bannange. Uliraka esi. Emotoka zino zibeerayo kye tuliko Mukama Katonda. Eriya yappe eri kalinga kagaali. Obeera muli n'otuyana. Bannange kireke. Ova muli ng'oli oyinza okugamba. Kwegamba gwe Katonda. N'omutono n'owesigama nako. Wangi omenyera wa soko ndageba. Eri wali ya wange nzembe kaze kusitirabangako bannange. Kano wano we wati. Kano kavudde wati. Kano kalina okuba kavudde wano. Ejja kukkiriza erimba. Kano. Kaliwa. Kano. Kasike. Kano. Era oddemu otuule. Kazemu. Kasike. Aha, onoterera. Motoka nayo naye njikusinza. Onjinsinza kubanga mpya zino sizivugangako manya eri mata g'abaana. Leero zaabuze leero enkuba yatonye. Naye ti koleza. Koleza. Eyase. Bannaye kuba ekimu. Ayi Mukama Yezu Katonda kiki kyonkoze nze bannange ataasomako yadde. Tebasooka envemu ogisimbula. Omalo. Nze ndistedde. Olaba bino ebigere bye bampadde bye bino byenjagala. Kitegedde. Eno buleeki. Ono kulaaki guno muliro. Si bwe kiri? Guno muliro. Eno buleeki. Eno kulaaki. Guno muliro. Livansi eriwa. Siye. Naye twabuuzizza livansi. Jazibuuza eno 4 wheel. Kati livansi erina kubeera wano. Siye. Siye. Siye yo. Siye yo. Namwe mu andi breki. Mweri. Ino andi breki eno. Ene andi breki. Jikwata ojisikanya vote de wansi. Vote bayo. Ozika vote. Obedda wakulu, obedda wansi. Simani. Nanti obira. Olaba nawe nokakulemerera. Ateze manyi olowooza. Ngesimanyi jitete. Aganye. Nedda. Ewa mweri. Kati wogira mu booti, nongera mu katini booti waggulu. Nozaayo. Kati wevuddemu. Nno maanyi. Awo mweri. Wanyika ine pesa, nogana kati katini booti waggulu ngasulamu. Neddayo yokka. Kati soko nzirabe. Awo nyevuddemu. Agisikeddemu. Kangu. Tuli kabadde kirwa kikabadde keroke. Kazayo n'otakanyika kano. Ndabugize booti. Okanyika ngeddayo.
aya tugende nange wendemu kutugwezi nkugambye eyiyo mpya kati mu bino byambemanyira kali eri yanga yakona na nyondo kati tuvuge katulagewa dako advance hey yo Silvans Ledda sevo awo atoto sibya oluji aya tudde maaso tudde maaso bwene nema eno mama nyabo ulaba omuzigo laba omuzigo egenda sebo mama nyabo soko sibe soko sibe yatuuse dda wali mu lujja ngenneme nemachi sia muveeyo mwana mwe muveeyo mpola tokolobola noli ekisenge oyiseewo sirina mutima motoka yaffe ejikolobola abeera munze ndi dereva mwanyina ndi dereva oligino dereva naye sirina mutima gipakinga wali tugisalize eri enkadde pakinga wali wennyini kale tugisalize ng'erina amaanyi bannange guno muzigo laba bannange erabe moroka eno bannaye banenge nkaabiza moroka eno motoka enkaabiza mwanyina pakinge wano wennyini ondabye olabye enso gyabwe etali nyangu katonda omusabangako bannange nze wadde sigenda mu kyaki naye kati ntandise okugendayo si weno firi nayita ovuga emmotoka siyagenemerawa naawe enkumbi wadde ojagazaaki mazima eriwa enkumbi wadde osaba kumbi nsibanga osime ate nga yaki baba yeri eyange era simavaawe neeyita omupiira gujja laalira kanveeyo mukama wange banaye neyanziza mwana wa taata kiki kino badaba omutima nze nfuuse omugagga wa kuno ku kyalo abagagga bannaye nga bangi abali kuno nze mwavu wa kuno anti obalaba bannange kikye tuliko lengera tobalaba abagagga nze mwavu eyo ensi gyesuula kati tukasale bakugamba eno mbuletayo akabuzi anti gwe tukasale nange neyanziza mwana kyabadde olunaku lwakedde luti olunaku lwakedde nze ndowooza byange naawe ndowooza bano abamanja benkugambye nammwe mundekeze temunkubira masimu muleke emotoka kubanga olaba Meloni bampolawo akakadde ono kati emotoka eyo nagenda nenjiteeka wali ku Central Market ku Lwomukaaga nagenda ogisimbula nga kulaki enaabidde ddala nga tekuli ate nga luli nali era ngenze mu kibuga ne banaazaako akabubi konze nedda sebo sijja gula kulaki mpya baŋŋamba emitwalo baŋŋamba 3 byonna bokisi yonna bamitwalo aga 3 konze emitwalo ameka 3 mama sukulu fizi w'abaana baabano baawummudde bazaagala kankwate zino sente tetenkanye ki kanti tenkanye emmotoka eno soko ndeke naawe okummanja nkugambye kakati nga ŋŋamba bannange koze ntya musajja abangi akakadde kalamba kanti oleko gana 3 ngembadde ngenda okukola ki okubawangula ebipya wakiri kanzizeemu wali abaana ekatwe bwayise babaawo katwe bwayise n'ogenda nobagamba mujje tugende bo baba balayisimu yo oyinza omwayo kinene nnyo okusumula giya box eyo n'asumula biki oyinza omwayo emitwalo eki 2 n'ako akabubi bikoze bitya byonna mitwalo 3 gumu kitundu ne bakateekako Johasi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okuba omujja anti Mickey Wine live concert tusabale Somubada high school ekutusaka
Mickey Wine Surubata Kingi Pagera Chakala Jahazi Pia Munyonyo Gamusabu September Kubi Bidami Mwena Pogingam Chalabini Yebim Twanetano Hademiza Milioni Satu Hadi Tusabale Kujahazi Pia Munyonyo Karaka wala Mwangala Nabata Mwangala Haba Saideni Naba Saideno Wena Mujamu Wagire Mickey Wine Atenga Werkendwa Kama Yimbe Mona Kukadama Comedianzi Batiki Tokazi Sawa Bile Sokubachanga Milango Jingulawo Talita Fujo Uganda Police Yari Security Ebyokusanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbalete Emmotoka neetambula nomanya nti nseesaanyiza emitwalo kale kinene nnyo emitwalo 8 okitegeera kusinga osaasanya meka 3 kati era mbadde wano ku makya nga ndi eno mu baana abaana ndowooza ewaka olabye nga siinaayo mmere siinaayo ki amazima nga situyina otegedde baabo ye baliwa baabali babuuzi konze mumanyi katugende tukole ffenna mwawummuddeyo kikiye ne tugenda ffenna tukole kati omutabani wange omu waliwo akakulumu yo bakalibwa kakutte muto waako kangamba maama omanyi tukanzireyo ewaka waki tuguleyo kota y'obuugi obuwunga tufumbeyo obuugi tufumbe tunywe tunalaba ebina bwonono okomerawo eki ekawungeezi kati mbadde motoka eyo meroni kati za bbeeyi za bbula nagipaakinze ew'omukyala bayitawo wa mukyala nkata bwe nagitutte ejjo ku mmande gye nagisuzizza olw'ensonga meroni wabeera nga wabbula ababbi bajja ne bamusokola ku ekyo ekimotoka waliwe mwansanga bamubba engeri gye bateekawo ekibaati kati ababbi babeera bangi ne bamusokoola konze leero kanfiirwe 2,000 nsuze ewa mukyala nkata n'agijjawo ddi ku makya bwe nkoze leero kati ngenza tuukawo waliwo omwami abaddewo alabye nga nditetenkanya emmotoka twakatuuka n'aŋŋamba madamu mmotoka ebadde kikonze mwana wa taata ndeka naye neeyaka ejja kwaka gwe sooka ndeke kye muba mukola mukimanyi eri wabeerayo abantu nja balinnya kate yakutegula tugikyuse edde eno eneeyaka ejja kwaka netugikyusa mbadde ngikyusa bwe nti ngenda okuta bwe nti ekigere omanyi ndowooza era obitegeerawo oteekamu namba 2 yeetegula oba okutte bwoti kukulaki nga tonnata omusajja ng'aŋŋamba madaamu togenda wala nnyo eri emmotoka giteeke wano koze bifo by'abantu mundeka ngende muliwa tuli mu kitoolo leero nga mugamba nkulye mwana wa taata ebifo by'abantu bajja gamba mpakinze mu bifo byabwe era ekimotoka kifiiridde wano kimotoka kijjawo ekimotoka kyo konze mwami ssebo abaana abakatale bajja kunvuma nina ekifo kyange kiri eri gye mwansanga ku kibaati omwami nga ŋŋamba gwe teeka wano gwe waba wakwatako wonna noonya nze ndi wano ng'olwo omwami omumanyi simumanyi omulabanga nako simulabanga ng'afaanana atya n'akusuula mu bizibu abadde omwami abadde wa muddugavu nga muwanvu ayambadde t-shirt ebadde ya bbulaaka mayizi abantu sibateekako nnyo biyongo bwange kubanze mba n'ekiba kintutte mu katale eti ngenze kukola kati gwoba oli kinze saagala kumanya bibyo mba byange emmotoka yange entambudde biki kitegeera naye simumanyi era simumanyi nakati essaawa zino newe bajja we bati simanyi nti yono ng'agamba paakinga ngamba paakinga awo nze nga nkola byange aliwo promotion zaabwe ogezo paakinga ngaliwo promotion wali ngaliwo promotion naye nze nga oyina ebizibu bye tewaleseewo waka kawunga abaana balina baddeyo ku ssomero kwegamba bwe butale byetusanga mu butale ambya naye mbadde awo bannange nze simanyi abaami ne bajja ne ngamba madamu jangu baneze golaba nkabye n'amaziga masikirabangako bukyaŋŋankula bazze jangu n'okaaba nenkaba ba poliisi nga baba poliisi nengamba bagenda kusiba lwekimotoka ekyo ekivundu ngali kale kwegamba wempakinze si wange bifo by'abantu balala nze nange mba nina wempakingi waliwo distance ng'era weeri nze ndinga wano bo nga balinga wali ku miyembe nga baba bandaba nange kati nze
naye bannange mbadde awo abaami nga bakyali mukumboza watermelon baguze bambi watermelon sibafuddeeko nnyo era banguzeeko sikitutte nga nsonga ng'era nga woolaba nti oba bibyo omuntu aze kwanze enguza abantu bangi sobola beeraawo ne mbabeerako nti ate ono gwenguziza buli omu azazze mu kitiibwa kye nga teriiwo nze nga ndi kuyange bali mu kugabira bantu ba epuloni t-shirt bali mukola nkofiira nzeyo sirabayo sibinkwatako fa kimutunda watermelon zange nabo be bamanyi batunda byabwe bamanyi otegedde kati ndi byange ngira babwenfanana ndi freestyle ndi mukutunda byange kati mbadde awo nga waliwo omukyala zze nangamba bannange mwana gwe watermelon zange konze za tandon so kompeyo biri ziwooma konze ziwooma mamu neka nkusaideko olyeko bambi nkwegayiridde konze kale amazima ne bangulako watermelon ne baŋŋamba kati omanyi jangu tukutwale bannanga abantu ne bakuba enduulu ngenza okulaba abami ne bajja ne baŋŋamba okimanyi ti eri emmotoka eriiyo konze eriwa abantu naye jangu tukutwale nga bakutwala wa kuntwala ku promotion ti mukyala gwe balese emmotoka simanyi bazita bateze zitikko obumotoka nga kuliko eno emmotoka ng'abantu bakuba endulu nayiti nange mbadde mukyala ne bajja bambi ne bantwala tiwokimanyi ti bakuwadde emmotoka konze eriwa bannange nze nkabye n'amaziga nabye ng'abalimba obadde ku mulimu gwe ne bajja jatugere tukuwadde mbadde ku mulimu gwange nze nga ndi byange ntunda watermelon zange n'abaana bange era nga bwononsanga kuwa nsonga kirwaki bakuwadde mmotoka erinjiveemu egenda kunzita n'abaana bannange gwolaba ndabyenga sikirabangako mu nsi bukyanga ntandika kukola ate nga nze mugagga w'ekika so kitegedde ekyo mu kika kyammwe esebo nze nsingamu obugagga wenamu emmotoka nze jjajja wange gyali mu kyalo jjajja azaala maama gwe nasigaza gyali amanyi ndieno ku luguudo lw'entebe ekinsesa buli we ngenda omulabako mutwalira sukaali sabbuuni amanyi mutabani we Museveni yamuwadde ayagamba maama omwana wattu kaŋŋendeko mu lusuku nyonjeeyo akatooka omutwalire konze wangi nti kaŋŋende nyonjeeyo akatooka omutwalire bafuna mugagga era manyi nvuga emmotoka ku ntebe kuno nina emmotoka Museveni yampa emmotoka naye nga ne gwagambako n'omuddo sigulinnyangamu ne Museveni emmotoka gyamanyi gy'ovuga ng'agimanyi ng'atagimanyi yali agirabyeko mukazi wattu tamanyi yasaba kimu mwana wange ndi mulwadde mwana wange kino nogamba bannange ye muntu akoze atya ye obeera ogenda mu galaji amazima nebakusaba emitwalo 3 kati endabirwamu yange ogiraba eri baŋŋamba emitwalo 8 ogitereeza koze emitwalo emeka 8 kangira nsiimuula mpola nje simuula mpola kati eno bakuyisa bati no bakulinnyisa waggulu katuuti nze kugambe nze nafuuse mulalu bagikuwasa batya bannange nze simanyi nakyo kibaddewo essaawa zino ninga eyawunze nagamba tusigale ku MTN bannange MTN bijireke bannange nze mundeke oba MTN oba enkoze eki nze simanyi oba bandabye bannange oba balabye kwegamba simanyi kwegamba nga sina kiddako nga muzima obutuufu nga ne banakwata ekimotoka kyange famire yange yonna balabye nga eba efudde kati pulaani eri etya emirimu gigenda tambula gitya eno emmotoka erinya n'ebifunvu egenda okugenda eruweero kwata Masaka loodi wuuyo mbalala eri ewaffe eri siya obadde ki abantu abali eyo ngaamanyi essubi nga babadde nga ggwe nga essubi lyakuggwamu manyi emmotoka yo gy'olina yeeyo obadde nakasuubira okufuna emmotoka bannange nze kyensaba omuntu yenna abadde neyo emmotoka ng'eyange agumiikirize obugumiikiriza kitu kikulu nnyo n'obuntu bulamu mu bantu n'enjogera mu bantu olina okuba n'empisa ng'olina emmotoka eri olina okuba n'obuntu bulamu n'emmotoka eri n'omwana w'emyaka egi omubuuza lwa mmotoka eri otegedde kati eno emmotoka ojja gamba sina gabuuza ng'obayitako buki otekamuka esi ng'ogenda okitegedde
awo ne kusekeera ogenda bagenda kugamba batya simanyi twali mu katale nga kusekerera bannange bansekeredde ekibadde mu katale tokirabye singa wabaddewo nawe wandisese eri gye twagendere kasale kawa ewa namulanda kanca ogenda gendayo nga lwaki sigendayo neno bagambe batya bannange mbabuulire ndeka nga banvumidde ekimotoka kivundu jana ekimotoka ye bannange obeera n'abanene siina na munene yadde n'omusirikale n'ogu ndayira nti akatonda siina musirikale siina ki siina wabula ebyange byonna bya katonda nga bwondaba tusabire okole ssente bannange nze mbundeke nze simanyi na kumanya era nagamba mu butuufu simanyi na mwami oyo bane Mukama Katonda amuleese simanyi kwa mbadde sikisuubira abula Mukama Katonda nze nsaba aba NTV aba NTV bano aba Momo aba MTN beebale nnyo beebalire ddala kunkwatirako bambi Before Media oyo omwami oyo ow'obuviiri oyo yannemerako nnyo nangoba ne ku booda ne mugamba musajja gwe lwaki tonvaako ekimotoka kyange kifudde naawe oŋŋamba jangu tukuyite naye jangu kuyintavuyu oyo omwami bambi yannemerako bannaye bannemerako nega nemundeke mujja kukwasa n'ekimotoka kyange abasirikale bajja kikwatira bwereere ye lwaki temunvaako nekati ofunye eno bannange bannange muntuusiza banneekwena ennungi Mukama Katonda bannaye simanyi nakumanya simanyi Katonda gyali amazima simanyi nakumanya NTV bannange mbeeyanziza nnyo beebalire ddala kunkolera mwebale nnyo mwebadde kwana nkoledde amazima kana mugulu mwebale nnyo bane kulwana kwa ne mubeeramu amazima oli agamba ekikazi kirayo kakyekoza baba kati nze benkola nabo mukatale bagamba oyo omukazi mumulaba yekoza ayina sente mulaba atikula motoka namba za watermelon atunda meloni ye yasimayi ya sente mmeka oyo omukazi ayina sente nyingi naye amazima nga tofisadde 10 nenge motoka yezirya neyanza nnyo neyanze katukusabire munange okole neyanziza nnyo kirungi bakuwadde emmotoka motoka kusabire ofune capital mazima capital kati yekka obulamu butereerawo mba netandikira kwegendera nzekka mu kyalo nabana abampola mbambawonyi baŋŋamba owaayo ate kati nfunyeyo ka capital kange ate embaaga zaaki gwe nawennanga oli eyo obadde nga nayiti oyinza oba nga oli mubulamu nga obwa nayiti nga gomanyi nti Katonda yakwerabira Katonda teteerabira kampuni eno nene ekuwadde emmotoka kubanga nti bakulaba ne basalawo okujja okukukwatizaako ne bakuwa emmotoka si kya bulijjo era tusaba bampadde bambi bampeeredde ddala ebisumuluzo bampadde ne kadi bampadde lwaki mbawaayiriza giraba bampadde ogenda tambula nayo emu kati eno kyendo kino litwalira jjajja wange eno litwalira jjajja wange mu kyalo Mubende ate kadi otwalira jjajja kati twalira jjajja kuba bambi abadde amanyi nina emmotoka ennungi otegeera era nga amanyi Museveni yamuwa otegedde naye tamanyi abantu b'omu byalo ne Museveni era amanyi gwe nafumbirwa Amanyi kujja nati Ataka nga tamanyi nti eno mbeera yeno yakuyiriba buki buyiribi gwe buli wagenda n'akawunga n'agenda mu lusuku akamunonje mutabani wange akatooka omutwalire naye nga tamanyi nti weegatta buki bwegasi sikulimba gyali ate nakulimba gyali mu kyalo gyali naye tekatukuwerekereze kuliko omuntu ono jangu ku muntu ono mukulike omuntu ono mukulike ndeka mama lengera oluggi n'olusibiriza Bikira Maria lengera abadde ogivuga otya njisiba na miguwa eno oba gitonda sente mmeka musooke muveyo baboyi togiraba oba gitonda sente mmeka nze bannange simanyi na ze bampaamu ndeka ze bampaamu simanyi kubanga olowooza ogiraba yonna yakunkumuka yonna nekambuuzeeyo tukoze omuntu najja nagikwata osobola omugamba gweva ku motoka yange aliwa eno omuntu najja nagisembera oba ngaagikwatako ngaagikonako osobola omugamba tokonerera motoka yange anti kaakati olaba mwannyinaze tubeera n'abantu abakadde mu byalo kitegeera mu bufunze
bajjajja baffe abatuzaala si kirungi bakotogera na baleka kuba wakawunga kati mu butuufu emmotoka eno ogiraba yereese eri otegedde ono jajja yaleese ono kitegeeza singa mbadde namugjawo sandifunye walifunye oyo nimbye kati jajja olina mutetenkanya n'onyiga embiriizi n'onyiga ekiwato nadda engulu otegedde anyway obako obusembayo eri ku bantu abalaba programu yo ne bagiyongerayo okutuuka ku bantu bana bakuwadde mu motoka eno obubaka bwe mbasaba obusembayo bw'obagamba obubaka bwange bwempa abantu abalina emmotoka nga zino bannanga obugumiikiriza kintu kikulu nnyo obugumiikiriza n'obuntu bulamu n'enjogera mu bantu bintu bya bbeeyi nnyo mu nsi muno kubeena emmotoka olina oyiga empisa kyekisooka n'oba toziina oziyiga yokka yeekuyigiriza empisa ekyokubiri olw'okubanga ofunye empya ate omukadde omusuule kino kitegeeza kiba kijjukizo otegedde kubanga abaana betuzaala ye atunda butunzi tamanyi bulumi bwayo nosigalawo tukoze emikolo ng'egyo ng'ogigiramu ku mikolo nogamba kimotoka kyange kibeerekawo naye abasikulapo bo bannange mundeke nvudde mu kinnya sente oba batuwa sente batuweemu sente nfune kapitambadde mayoga kubala motoka 2 enebeerewo nga ya mikolo mikolo egyenjawulo ng'ogenderamu eno ekituufu kiri nti ndeka nze mmanyi we mbadde nsula mwannyina gwe tumanyiiwo omwami yatwala enamba eno enamba plate ogimulaba omwami oyo bamuyita Bwambale omusajja oyo wa traffic negayirira omwami oyo mwami Bwambale nankabya amaziga Namulanda waliwe wansanga wetwawetera ne mugamba nkwegayiridde mwana wa taata nze gwolaba nze maama nze taata nze jjajja nze buli kimu yaŋŋamba tonyumiza nze tusete muze ndi Bwambale nze ndi musajja mukonjo nze nemugamba taata emmotoka gyo tuteke enamba yokka yempya yeri ku mmotoka yange ati ogitutte ddala laba wefaanana ne mugamba kati omanyi nze muna ebyange nga ba watermelon kankutwalire ku watermelon kale naye nzirize enamba yange omusajja yagaana omwami yagaana naye ne ŋŋamba waayi nalaba nteeka ku mpingu noddukayo ne ŋŋamba waayi mwami n'atwala muweerezeeyo obubaka omwami eyatwala enamba puleeti yange sebo omwami Bwambale nkubuulire ensi eno ogiraba si nnyangu naye nsaba Mukama naye amukwatireko omukisa kubanga sinze namusomesa simusabira ku bubi olw'ensonga sinze namusomesa naye yayambala uniform eyo yasoma naye ali ku mulimu gwe era naye bambi mmwebaza obutatwala mmotoka yange nandekera emmotoka n'atwala ennamba zisimu bubi kubanga yali ku mulimu gwe sinze namusomesa tweyanziza ku SB4 Media tugusa ensonga twagala kwebaza bannaffe aba M10 abayiyemu omukyala Night emmotoka bane tweyanziza nnyo tweyanzege NTV basooka okukola story yanzege omwami oyo bayaani oyo wa NTV owobuviiri obutono bayaani oyo omwami yannemerako bannange banne omwami yannoonyanga oyo omwami nannemerako naŋŋamba ogenda kyusa obulamu Night ko nze ndeka naawe nze ndeka nze sinagivaako ndaba ndabe Katonda yali manya gyali nsuula mundeke bambi oyo omwami yannemerako naffe tukwebaza okuba omuntu omulungi ow'empisa mwannyina eno emmotoka ne wooba tozirina ezikuteekamu nga wammwe bakkuza ekyejo nga kitiiriika bwe kiti oziyiga omalo singa bakugonomerako ekikalo ky'emmotoka eno bagikuwa ogitwala omutima mulungi ng'oyogera amazima otwavayo nga tukozeeko interview ya Night wagamba otya yagamba ne bagimuwa nebamuwerako emitwalo 5 tagitwala eno ate tulinayo ku woofiisi Abati yatematema wakolo nga kutumututteyo Abati yagamba nti eno ne bagimuwa nebamuwerako ekibanja nga kiri mu Kampala wakati tagitwala tulina Kamada yagamba ne bagimuwa nebamuwerako n'emmotoka endala abireka
esano ebansangide mbadde ngatagata kati olaba kana akantu kano kalaba kati olaba oyiro omulaba temuli oyiro temuli yadde kati mbadde ngamba maama lwanca nakolayo ebiringule oyiro mufukemu wano enkya esobola okgenda enamulanda mpola mpola enkya olumba namulanda enkya ngenda namulanda olwokutukayo sameka enkya enkya ngenda emmotoka etambula erina egonda eringa amenvu bampadde omuzigo ogumanyi amma Quest B Media tugusa ensonga ziwa anisanze otutekamu akasente mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tugusa ensonga.